kakati amayembe bwe gabeera ku namba 3 ku namba 4 tulinako kye bayita omuzimu. Omuzimu ekyo tekyetaaga kunnyonnyolwa. Omuzimu wali president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewuunyo. buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawaanya ddogo. Ireko mu jaketi yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise. Lubaale kyeki era lubaale ayawukana atya n'empewo z'ekika. Empewo z'ekika kyeki, amayembe kyeki, emisambwa kyeki, emizimu kyeki, era byawukana bitya ku lubaale. Ekyo bangi tebakisobola, tebakimanyi, beeyita mbu simanyi abasawo. Bw'omubuuza lubaale kitegeeza ki, ajja kugamba lubaale kitegeeza mpewo za kika. Empewo z'ekika kyawukanira ddala ku lubaale. Lubaale asangibwa mu mpewo za kika. Kuba empewo z'ekika zikolebwa emitendera 4. Omutendera ogusooka misambwa, ne tukkirira ku lubaale, ne tukkirira ku mayembe, ne tusembayo emizimu, ne tusooka tuddako abantu be baweza ekyokutaano. Empewo z'ekika kigambo kya Luganda, mu Luzungu kye bayita ancestral spirits. A joint, a union of spirits. Which spirits tutandikira ku misambwa, ne tuddako lubaale, ne tuddako amayembe, ne tuddako emizimu. Bye bintu 4. Kaakati omuntu wakutaano yasembayo. Kati ekyebuuzibwa wano, lubaale kyeki era amayembe kyeki era gundi emizimu kyeki era emisambwa kyeki. Kyenjagala kati okunnyonnyola nga profesa. Gambe teryasobola kunnyonnyola kagambo lubaale. Gwe bw'olaba vidiyo eno kibuuza omuntu ajja kinnyonnyola nga bwe nkikugambye. Tasobola kuteekawo sayansi lwokuba leeta kimanyi. Abo be mutwala ng'abasawo babagamba nyina emisambwa nyina emizimu nyina biki. Lubaale mu kika tugenda kuviira ddala ku kigambo empewo z'ekika tunnyonnyole ekintu kino. Kugambye empewo z'ekika zikolebwa ebintu 5 nga zo zirimu ebintu 4 nga tutandikira ku misambwa ne tudda ku lubaale. Lubaale ali ku namba 2 mu ranking z'empewo z'ekika. Ne tudda ku mayembe ne tudda ku mizimu b'ebintu 4. Kakati emisambwa kwe tutandikidde. Emisambwa bwe bwa malayika okuviira ddala ku source eya Katonda. Emisambwa si majini. Waliwo yaŋŋamba nti simanya emisambwa bagiyita batya mu Lwarabu. Emisambwa si majini. Emisambwa bwa malayika okuviira ddala from the source. Emisambwa gifuna obubaka okuviira ddala mu ggulu. Kale musiraamu ngenda kuwaayo reference nga bw'owulira mu surati al-Jinni, qul uhiya ilayya annahu istama'a nafarun min al-jinni faqalu inna sami'na qur'anan ajaba. Nga Katonda agezaako okunyumiza mubaka nti kize ekibinja ky'amajinni ng'osikusanze osoma Qur'ani ne kiddayo ne kirungamala ki naga nti amajinni gaalinanga obusobozi obugenda ku ggulu ne gawuliriza programu za Katonda. Nina kye njagala okukulukira nkuwa reference naye njagala ogijjeyo ogize wano mu buwangwa kuba oli Muganda kali kunyumiza bya Kiganda saagala obeeremu siru you confuse the two Islam and Buganda. Yagambye era nkuwa reference ya ddiini ngipuulinge ngireetewa otegere kyetegeeza ti Qur'ani surati al-Jinni ekugamba nti amajinni gaalinanga obusobozi obugenda ku ggulu ne gawuliriza ebigambo bya Katonda ne gajja ku nsi ne gabulira abantu ekigenda okubeerawo. Katonda n'agaweereza abamalayika ne batandika okugabanga ebitawulizo by'omuliro ne gabeera nga tegakyasembera kati gateeba buteebi. Eyo Qur'ani weegamba. Kale wegabanga amajinni gaasembereranga ku ggulu kati emisambwa
jirina obuyinza n'amaanyi businga ku bw'amajini. Emisambwa jirina obuyinza n'amaanyi agasinga ag'amajini emirundi n'emirundi. Okubanga amajini tegasobola kweparedinga mu kifaananyi ekinyirira ekirungi ekisikiriza ne gamera omubiri. Amajini tegakisobola, naye ate omusambwa gusobola ommera omubiri ne gukola n'amaka mu bantu ne gubeerawo mumala omwaka ng'abantu tebakimanyi nti musambwa, nga gulina omubiri ogukwata nako n'ogubuuza nako nga musambwa, ne mugutegeera ne gugenda. Waliwo abayimba omusambwa Nakyejo namulabako n'amaaso gange, yalinga Lukaya. Yasamirirwa omusawo Muganda bamuyitanga Mutenza Ggulu. Namulaba n'amaaso gange abiri bwe gati, nali mutoototo. Era Mutenza Ggulu kennyini ye yaŋŋamba nti oyo mwalabye Nakyejo, twali babiri ne mukulu wange. Nze mbonekeddwako emisambo egiwera 4 naye nagirabanga mu buto nanzija nkula. Bwe nkuze size mu kugiraba nnyo kiri awo. Kati omusambwa bwebwa enjo okuva mu ggulu okuvira ddala ku source, bwebwa malayika, era emisambwa gye gikulembera lubaale ku bw'omuntu. Kakati emisambwa bwe gimala okufuna obuyinza, bwe gimala okufuna ebiddako, bwe gimala okufuna ebigenda okukolebwa, bwe gikka tegituuka ku muntu direct. Bagamba nti walingawo omuntu gwe gyawanga obubaka obwo, ng'omuntu oyo tumuzzeeyo ku lwa Katonda, yalinga ng'eyafunanga ebigambo okuva mu bamalayika, ng'omuntu oyo ye nnabbi. Nga bw'olaba nnabbi Muhammadi, nga bw'olaba Yesu, nga bw'olaba Musa, nti baafunanga ebintu okuva ewa malayika nga biva ewa Katonda. Osegeera? Kati gambye emisambwa bwebwa malayika. Kali malayika ezo bwe zireeta obuyinza bwazo bwe zijje mu ggulu, zirina nnabbi kwe zibutuusiza. Nnabbi oyo ye yali omuntu, oba ye yali lubaale, oba ye yali nnabbi, ng'erinnya lye ye Lubaale, gwe baayitanga Lubaale. Yalina amannya ge, ng'amannya ge ye Lubaale. Waliwo abamuyita Lubaale, baali bamuyita Lubaale nga ge mannya ge, ng'obubaka obwo kwe butuukira obuva mu misambwa obugenda direct eri abantu. Kati omuntu oyo n'afa n'asigala mu muzimu, era emisambwa gy'asigala gikozesa muzimu gwe okutuusa obubaka ku bantu. Ekyo kyobeera nga weebase n'oloota omuntu ng'ali lubuto, kitegeeza olina ebizibu. Kyoloota nga weebase n'oloota omukazi ng'azaala naye nga tomumanyi, kitegeeza okwerwanirira kubadde weerwanirirako otuusa okusumulukuka, ebizibu bikuvuddeko. Omuntu oyo yeeparedinga mu bifaananyi ebyo n'akuwa obubaka obw'okusumululwa, obubaka obw'okusibwa, omuntu oyo alabikira mu bifaananyi ebyo nga tekiri ku ggwe, naye okirooto okiraba ku muntu mulala. Oyo akuwa obubaka obuviira ddala eri ew'abamalayika bwe bamugambye nti oyo agenda kusumululwa, demonstrate. Oyo mu demonstrating nti agenda kusumululwa, oyo mulage nti agenda kusibwa, oyo mulage nti bamunoonya, oyo mulage. Omuntu oyo yeeparedinga mu bizibu ebyo, mu mbeera eyo gwe gw'olaba. Nalaba omukazi nga wa lubuto, nalaba omusajja ng'ali bwereere ng'atambula akutte zubula, simanya. Oyo omuntu gw'olaba oyo gwe bayita Lubaale. Spectrum ereeta obubaka okuva ewa malayika bujja butuuke mu muntu, oyo gwe bayita Lubaale. Malayika tezikoonagana n'abantu direct. Oyo gwe bayita Lubaale ye nnabbi. Nga bw'owulira abantu abagamba nti Yesu yafa naye waali, era bawoza mwoyo wa Yesu yaŋŋambye, abalina enzikiriza eyo eya mwoyo wa Yesu. Naye nga Yesu mwate yafa ate yagenda mu ggulu bwe bityo bwe bityo. Kati ne Lubaale naye mbu yafa naye ate yasigalawo ng'akozesebwa mu muzimu gwe. Nabbi oyo, kati oyo nabbi gwe bayita Lubaale, eyaleetanga obubaka, empewo ye yekuleetera ekifaananyi bw'okizimbulukusa n'okijjamu meaning. Emisambwa kye gigambye, emisambwa gikireeta okuva ewa Tonda gguludde n'endawula.
Nebo jikireeta okuva etonde waggulu n'endawula jikituukiza ku lubaale yakituusa ku muntu. Tegerekese bulungi. Kakati bwe tuva ku lubaale namba 2 tudda ku kye tuyita amayembe. Amayembe mu kika ge ga namba 3. Kati ate amayembe kye ki? Amayembe emisambwa bwe gimala osinziira waggulu okufuna obubaka gibuleeta gibutuusiza ku lubaale asaplayinga obubaka obwo. Kakati lubaale bw'asaplayinga obubaka obwo obufuna mu buntu, mu bubaka obweyolese, obufuna mu birooto nga tebutegerekeka, mu bubaka obwekusise, obufuna mu mbeere, mu birooto nga buli direct buli straight, mu bubaka obulambulukufu. Kati bw'omala ofuna obubaka obwo oyina oteeka ebintu ebyo mu nkola kye bayita okukola ku lubaale, oba kye bayita okukola emitendera gya lubaalewo. Kubanga lubaale yakulagidde yakuleetedde obubaka, kati okola lubaale kyakugambye kye kigambo nti nkola ku lubaale wange. Kubanga lubaale yaleese obuki? Nagambye lubaale is a spectrum. Lubaale lwe luwuzi olugatta omuntu n'emyoyo emitukuvu egy'obwa Katonda. Kakati bw'ogaana oteeka ebintu mu nkola nga either tomanyi oba ojeemye, olota ovuga obugaali ago mayembe, olota abasirikale abo mayembe, olota biki byonna olwo lubaale oboza omujeemera azakulagodda ku ssomero olaba ozannya n'abaana, abo abaana ye lubaale yayambala ekifaananyi ky'abaana abo. Byonna ogaanye obbikola. Kale otandise oloota amayembe, otandise oloota amagye, otandise oloota biki olwo emisambwa gisitukiramu ne giteekayo kye bayita abakuumi oba abakozi oba abakongozi baagyo. Emisambwa bwe giba gyagala okujja in physical life giteekewo embeera tegituma lubaale. Lubaale is a spirit nga ye omugaso gwe gwakuyingira mu mutwe gwo kuwa kifaananyi. Kakati bw'oba tokoze ebifaananyi ebyo then waliwo abateeka mu nkola. Emmotoka kabenje nafunye ekintu kyayingidde ekiro ne kinkuba, nafunye embeera eyo ey'okulwanagana eyo n'oyomba ne mukazi wo ne mwetuga buli lunaku muyomba naye nga buli atula wansi n'asiriikirira olaba mukazi talina nsonga naawe tolina nsonga naye tomanyi waya gye ziva ne zibuukako n'otabukira ewaka. Kati ekyo ekikuyingidde ekyo ekikutabula ekyo ekikwagaza okuttisa omwana bakusibe ekikuyingira n'oyagala weebake ku buli muwala gw'olabye bagenda kukusiba nga orepinze oba nga weebase ku mwana omuto, ekyo ekikuyingira n'owulira ng'oyagala ogende mu mmoloka weesuulemu bakube emmoloka ofe. Ago ge mayembe agaba gasindikiddwa okuva eri obwamalayika ng'otandise okuba omujeemu oba ng'ojeemye. Ge mayembe, the role of mayembe be basirikale b'emisambwa. Lubaale ye rediyo y'emisambwa. Nga bw'onalaba Museveni bw'akozesa UBC oba Museveni bw'akozesa Minister wa Information, kati nga bw'ogaana akuweereza amagye enforcement, kati amayembe ye enforcement mu mpewo z'ekika. Ge gakuba jeeke, ge gakola emirimu, ge gakuba jeeke ku lw'emisambwa. Be basirikale ge magye era buli lwogaloota gajjira mu bugaali. Obugaali obwo bwakozesebwanga mu basirikale abaasooka abakomboozi, nga bw'olaba akagaali nga kaweseewo omusajja ow'empale nnyimpi n'akavaako ng'omanya bizibu bizze. Magye gakunonye, poliisi ekunonye. Kati amayembe buli lwoloota obwo obugaali, buli lwoloota abasirikale, buli lwoloota emmundu, buli lwoloota amasasi, buli lwoloota amagye, buli lwoloota poliisi oba oloota mayembe nga gasukumiddwa okuva mu misambwa gajje gatandika okukolako. Ntegerekese. Kakati amayembe bwe gabeera ku namba 3, ku namba 4 tulinako kye bayita omuzimu. Omuzimu ekyo tekyetaaga kunnyonnyolwa. Omuzimu ye muntu, gwe mwoyo gw'omuntu gwakolagana nagwo.
okusobola okukwatagana ne spirits ezo. Bwafa ne gusigalawo mu mwoyo. Omuzimu ye muntu eyefuula ne yejjako omubiri. Kye bayita nti afudde. Kigundi yafudde. Gundi yafudde. Ekigambo afudde kitegeeza gundi has changed. Gundi yekyusizza. Afudde wano yetumulabira ate ayina ekirala kyayambadde. Yefudde. Camouflage. Yekyusizza. Avuddemu omubiri asigadde mu mpewo. Kati eyo empewo yemuvaamu eyo eyibadde ng'omwoyo gweyo spirit yeyo n'emuvaamu gwe bayita omuzimu. Bwe tuba tuteekateeka empewo z'ekika, Lubaale asobola okunoonya omuzimu guli nga bamutumye okuva eri obwamalayika. Omuzimu ogwo ne gukulambika engeri eyo ensonga gye yakolebwangamu, kubanga Lubaale tajjukira n'emisambo gijjukira kikyaliwo gikola ku bantu bangi. Naye yabikolanga go baali babikwasa ye jjajjaawo Kalimandagi ow'Emutundwe. Kati Lubaale omulimo gwe emisambo gimulagira anoonye Kalimandagi gyali. Kalimandagi ne bamujja ku nsiko gye yafiira oba ku nnyanja. Ne baleeta omuzimu gwe. First of all ne gubalagirira gwafiira ku nnyanja ki. Ne mugenda mumujjayo ne mumuziika omubiri gwe. Kati then ne baleeta omuzimu gwe ne gamba nti eryo ejjembe twaliwanga mu jjembe lyankula. Twaliwanga bweriti nga muzimu gwe gulagirira kubanga concept gwali gugirina. Engeri omuntu engeri y'amayembe ago gye ganaakwangibwamu, engeri entalezo gye baazirwanangamu, engeri y'amasabo gye gaazimbibwangamu, engeri emikolo gye gyakolebwangamu, engeri buli kimu gye kyakolebwa. Ogwe gubeera omuzimu ogwa jjajjaawo. Yaliwo mu bulamu nga n'oluusi wamulabako. Ne bw'oba tonnafa bagusika nze ngusika. Era bwe mbeera n'omuntu nga nwanagana naye entalo. Bwe mba njagala omanye okuyita nsobola okugusika. Ne mmanya bye nkumanyaako then ne tulumba. Ne bw'oba mulamu bagusika ne bagukujjako. Ne bagubuuza bye baagala ne babinootinga wansi. Basobola okugusika emisana abo abeebakaabako ennyo saawa bina obongoota. Basobola okugusika ekiro nga beebase. Naye bwe tuba ku bwangu nnyo ng'oli bize. Tukufuna ne tukwebasa ne tugusika. Tuba tuntomedde. Nga buli otulubana. Baba, tuno tukaaba tuvudde wa. Nga beebase bagututte. Kibola abamu bakola obukuumi ku mibiri gyabwe nga tomala gayitawo. Ky'omusukumidde kyonna ine spiritual way. Obona mpaka ofu. Dirijje olulengera bo tubadde ambushi tali aweereza ani aweereza. Ngalo kakakomawo gy'oli. N'ofuna ebizibu bukyanga wepanga mukuloka gundi ng'ofuna bizibu byerere. Aliko olukomera. Aliko defense. Bambita Godfather. Noza bira bitegerekese. Mizimu, Lubaale, mayembe, pewoza nkika. Mubeere bulungi, mweraba. Waliyo president agenda okufa naye agenda kufa mu nfa ya kyewono. Buno bwe bubonero bw'eddogo kwotegerera nti ekintawanya ddogo. Ideko mu jabeti yange no kasitanja mbala mumanya nti kati ebbugu mulitandise.